Okumpita all protocol observed naye nja kusookeera nkooneko katono ku senior kada wange Maama Justin Buchana banaye tumukubira engalo ez'amaanyi akubye ne saluti y'ekyankwanzi. Njagala okussa ekitiibwa mu senior journalists ng'omwami ono ne mwami Simon Muyanga Lutaaya n'abalala bonna abakulembeze abavudde mu Common Man's Party mwenna mbassaamu ekitiibwa. Njagala okutegeeza bannayuganda nti okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi si kyangu era ebibiina gye biri nga byateekayo dda naye nga tebisobola kuvaayo oba nga byalemwa. So ne bw'oba okiraba nti Common Man's Party era tokinyooma kubanga tuli mu multi-party system. N'olwekyo tetulina gwe tumalamu maanyi wabula ekikulu ani alambika eggwanga. Ekizibu kya Uganda bassebo ne bannyabo njagala mbategeeze nti si bya bufuzi wabula discipleship. Ani alambika eggwanga. Eri omuntu gw'olaba ayogera n'ogamba oba bambi ani amuwadde omusindaalo. Kugamba ng'okusinziira ku ggwanga lirina kugenda wa aba awabya. Oluusi be bagyewa emizindaalo, oluusi balina abagibawa, naye nga kyonna kye kiri ekizibu ky'eggwanga ekisinga obunene. Message ki ekigasa abantu. Era nze abantu abamu beewuunya akalulu k'e Masaka nakawangula ntya. Saakoma kukawangula kwokka, Masaka yali tebangako na meya oba wa division oba city oba municipality nga wa NRM. Naye kati Masaka erina division mayor owa NRM era yali mu kisinde kyange mu kampu yange. Mu ba councillors 74 46 ba NRM bonna baali ba coordinator bange. So abeebuuza nga batunulidde kya MP ekka baba tebagoberera, naye mba musanyufu oluusi bw'olaba nga waliyo abantu abagoberera abakibannyonnyola. Lwaki ekyo kyasoboka mu kitundu abamu kye batwala nti stronghold ya opposition ate tukyafunira ddala obuwanguzi tujja nafuna ne b'MP abalala. Why? Nalina message, nagenda eri omulonzi nenkola justification lwaki olina okulonda Nameere wadde oyinza okuba toli wa kibiina kya NRM ate nga ye wa NRM. As simple as that. Kubanga essaawa eno bannayuganda beetaaga ki kye beetaaga. Ekibuuzo kiri nti abantu beetaaga ki okubaawo, okubeera mu money economy, okukola, okuweerera abaana baabwe, abasomye okufuna emirimu kyekikulu ekiriwo. Era nja kusaba abantu nga General Bijirwa, abantu nga kojja wange Lwomushana bakkirize bawabule gavumenti. Tebakoma kuwa analysis zino ezikuweezeseza award. Ono namugamba dda kino ye nje nkutwale wa president ze sijja bantu mu bibiina byabwe kyuse wabula gwe muze yogera bigambo byo abantu bajja peaking era ba peaking kubanga mu 2021 yali yafuna obululu 7 e Masaka naye ku luno yafuna emitwalo 2 ate nga tebibaddemu kukyusa abantu ku mpaka. Nze namuga gwe yogera message buli omwe ajja kwetegerera yawule era ne baawula ne luli obwa opponent wasinga okuvuganya naye mu kalulu bwali bunjiko ku luli naye ate ku luno nga bwakka nnyo almost by 15,000. So abantu ekikulu si kyakubakyusa bibiina wabula ekikulu buli omu jinja lyo kiri ozimbye wozimbidde okuzimba eggwanga ery'enjawulo. Abantu babalimba nti Uganda ensi ensuubize ejja terina gyegenda kuva. Gwe nange buli omu ajja kuteekako ejjinja lye tuzimbe eggwanga ery'enjawulo full stop. Mujja kumenyera bwerera bakulembeze ti omukulembeze gundi yagenda okujja atuleetere Uganda ey'enjawulo asobola okujja ate ne biba na waasi kubanga Omuganda aga nti atamukute yakola ki? So ekikulu kya byonna buli omu waali agasseeko ki. Kati nze bwe ndaba nga bano abamanyi okulambika eggwanga n'asobola okukola analysis wadde oluusi nga teba ku side ya NRM naye ng'ekikulu yagikola eri people centered ti kino kikyamu kino kituufu nga takoze bwakajjajjatta ate nga tavumye wabula ng'akutte embeera ezibeera mu ggwanga
nazisimplifyingira omuwuliriza oba omulabi kati omulabi ye neyekolera ki neyesalirawo. Nze ndaba nga abantu bwe batyo bali badde baweebwa platform abantu nga kwezi era nasaba kojja wange Rw'omushana nga tuli ekyankwanzi ne mugamba nali naawe ku NBS nobaako ensonga ze wayogera nga z'amakulu jangu ozigambe ba minisita naye n'agaana kati aze temuntwala mu bintu byammwe by'ekyankwanzi naye nja kumala munnyonnyole akitegeere era namusaba nti ebyo by'oba oyogera ku TV n'obigamba banayo kati jangu obigambire ddala bekikola ki bekikwatako kubanga ekikulu kya byonna kyakuzimba ggwanga lya njawulo. Munansonyiwa nalayira ekirayiro ky'ebyama oath of secrecy, so sikkirizibwa kulambika bibeera mu cabinet mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olw'abaminisita. Naye waliwo kye nalabye nga kyonja kyogerako ku ngulu kyengenda okwogera kyo kikkirizibwa kuba siyingiddemu yayogedde biki. Naye nina ekikolwa kye nalabye era omusajja oyo njagala tumukubireko mu ngalo bwe mmala omumwogera. Honorable Norbert Mao nsaba tumukubire engalo ez'amaanyi. Wadde ng'emabegako baali mu kuvuganya okw'amaanyi okwa sipiika n'abantu baffe ab'NRM ate ffe be twali tuwagira ate nga ye si wa NRM. Naye bwe twava mu ebyo kati ne tufuuka baminisita nyina ekikolwa kye nalabye mu cabinet ne kinsanyusa. Ekyamazima nalabye Honorable Mao ng'ayina bw'alambika president muntu omu nayawukana ku ffe namuga kati kino bwe kiti workable political solution nti oli ye president mugenda naye mu kalulu ne mutamuwangula oba n'abawangula. However solution mwenna gye musobola okukozesa ne mwongera ku bannayuganda eri ki dialogue. Era kati mukoweri erimu naawe nkuyita Honorable Bijirwa ng'oggyeko bino ebibyo ebyolunkulu ne kojja Rw'omushana ne mukulu wange Kwezi ndoza abataata omuto mujje muwabule president muwulire nti ffe munambika yaffe ey'abantu bino ebintu byebituufu kati bino bye bakugamba naye waliwo na bino. Omuntu osobola omugamba essaawa yonna atakugamba nti ye byonna by'oyogedde mbikkiriza naye tekimuggyako kuwuliriza nakufumiitiriza nakuddayo ebimu n'akompeyalinga n'olaba ng'ate waliwo byakyusizza oba byayongedde n'akolera ddala bulungi. Nze kwe kuteesa kwange nti discipleship temugiteekako limiti nti nze Bijirwa nambika abantu naye nze nkoma ku mikutu ne president w'eggwanga oba prime minister genda naye omukole ki omulambike ti nze Mr. Rw'omushana Honorable nambika abantu nkola analysis ne ku TV zokka neewala wekyetaakizisa genda olambike nze kyenja okusaba. Otherwise nze nsuubira nti buli munnayuganda ayina spirit entuufu eri eggwanga oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki bingi byasobola okugatta ku ggwanga wabula abantu balina kwejjamu bikopperere byakulooza nti amawanga agamu ge matuufu oba ye wali abagezi Uganda waliyo balala no. Ekikulu kyakwagala nsi yammwe. Nze ntambula abantu bava wano ng'avumyevumye Uganda ne bagenda ebweru naye era abazungu ne basigala nga bamusosola oba wazze simanya nga revolutionary simanya nga biki you can't be part of them. Ekikulu tutereeze eggwanga lyaffe mwe tuba tutonda emirimu mwe tuba tutereeza tuwuliziganye tugende mu maaso. Nze njagala nkubuulire nti ojja kubulwa minisita gw'oteeka mu programu abantu ba bulijjo ze banteekamu kubanza osanga n'abanene n'abatono n'abagagga n'abaavu n'ab'NRM n'aba opposition kuba wano nzize ng'omukolo ate abagukulembeddemu si ba NRM in fact nga ba opposition nga better alternative gye balaba is change of government ate nga nze better alternative ngamba nedda government yene eriwo ebeerewo naye ekyuse ebyetaagisa okola ki okukyusa naye tekiŋŋaanye kujja kubanga nkuddiramu nti ekikulu kya byonna